yiga yani yajja atya okufuuka ekyo kimukola ki kimumanyi obulumi bwempitamu biki byaddanyimirizaamu oyo anaasigala nga waka abasajja abo abayogedde ebifutyamu ekitiibwa mujja kumanya ezo ndiga ddala tebategeera naye mu butuufu omuntu ategeera newabanga ngaoyo musumba nga yeyayogedde ebyo musawo eyakazigizigi eno mu butuufu aba yeetaaga kwabulira naawe abajja kukubuza wabyogeredde ku musajja ng'ono n'ayimira mu nsi yonna n'ayogera ekyo ku nkufa kwa munne mu nnaku y'eggwanga lyonna yiga tabadde wange ng'omuntu tabadde wa kkanisa yokka abadde wa ggwanga lyonna Uganda yonna n'ebweru waayo abaana bali South Africa Dubai wabakaaba negwe omusumba omu n'ovaayo n'oyogera ebyekisiru kitegeeza omuntu asigala ng'akuwuliriza mu kyaki aba musiru kuba Katonda ebintu Katonda bye yalagira temulimu kuwalana temulimu kusala misango oyo si Katonda si alina okusala omusango kati asumba ndiga ki osumba ndiga ki nga tosobola kutegeera mazima ga Bayibuli otegedde kati kino nkibagamba abantu abo bokka bonna abayogedde mubaleke Katonda ajja kubasasula otegedde ate nabo tumanye ebyafaayo byabwe nze natandise dde oluyimba kuomu ku bo mwamuwulidde era muluwuliddeko ntusampulensi natandise dda ne Walukaga yatandise nina n'abalala abatandise buli muntu alina ebyama byaka akasajja agenda biteeka mu nnyimba tulabe bakanaaza esangula kubanga ennyimba bo bagenda ne bayibuulira ekyaki buli lwasande n'ayogera nze oluyimba nalukubye tetuyinza kuziyimba wano nga gwetutunguwekitaliwo era yensonga lwaki tusazeewo nti ku Saturday tugenda kupafominga wano nga tuwerekera mukama waffe muzeeyi waffe otegeezezaako n'ogamba teina omu agenda kulemesa kungubaga omanyi balina akatijjo baani abo abantu abasinga katijjo nabadde njogera wali omu naavaayo n'ayagala okukola effujjo okumucyapamu otegeera natuuka nemmanya azze mu bulungi muwe ekitiibwa azze mu mukwano muwe omukwano naye ojjanga okwesa enjala mba nkweka njala otegedde kati ennyimba zetugenda okuyimba wano ffe tumanyi bye tulina okuyimba eri mukama waffe nga tumuwerekera waliwo ebyama bye tulina okuyimba ebibadde ebibye okitegedde waliwo ebyama bye tulina okugjayo awo ennyimba mugenda ziwulira abaana zebalikodinzi nga boogera ku muzeeyi waabwe nga boogera ku nfaaye boogera ku ŋŋenda ye kitegeeza abamu nga oli bwe yavuddeyo n'ayogera ebyekisiru abamu bayinza okwagala okyankalanyaki omukolo naye njagadde bawoninga nti yenna ayagala okukola effujjo mbadde sitegeeza nti bazirimu ebyetabu naye buli ayagala okukola effujjo tosala wano mujja kutuyita ababye mugaye nti abasajja batabukidde mu maziika naye buli anaakola effujjo tujja kukukolako tujja kusabula obubaka kigoba Pastor Ssenyonga bye yayogedde ate nnyinza omuwa obubaka ŋŋenda muyita nti nga bwolaba nti emyaka giggwawo ng'entengo zibala nga ate tebaziryanva nze mulaba nga ntengotengo kuba teryagenda kiryamunva kuba omuti ogubaddeko ebibala gufudde ate gwa kati omuyembe gufudde ng'oŋŋamba omusizimbu gunaganja ogamba adde alya ku Pastor Yiga nedda abadde talya kuyiga naye kati ffe tubadde tulya kuyiga eggwanga lyonna ng'aligasa yayinza okumpa omugaso gwalina mu ggwanga zisigulaba okuleka okudda mu kamera omuntu ategeera ku myaka egyo nodda mu kwogerera omufu olaba olwana n'omufu kitegeeza oba tulina magezi kuba omufu aba takyayogera kwewozaako oyinza okgenda mu kooti n'owoza n'omufu yagamba kiri mu bayibuli bayibuli egamba yajja kukola nongosereza so si kuzikiriza teyajja kusaanyawo yajja kukola nongosereza bayibuli egamba jangu nga bw'oli kati Ssenyonga asobola kusembezaani amagezi ge gandibadde gagamba nti yiga waavudde kansumbe endiga ze zikuŋŋaanira ewange asiriwadde azigoba ndiga kyenadde okuleka nga nezizo zirina okuvaayo bwe ziba ngezi era endiga engezi tejja kudda mu kyaki kuba byoyogedde bikuswaza okubidde oluyimba nalukubye lwa nsonga ne Walukaga agenda dukuba n'abalala kulaga kasajja ako nti ffe okutusirika tetwali butamanya ffe mu Uganda abayimbi tukola research tumanye ebyama by'abantu otegedde tumanye ebyama by'abantu tetukoma mu kuyimbira abantu bibaluma byokka mu ggwanga mbu tubirume ebituuka eri gavumenti tumanye ebyama byammwe kati luno lugenda kubanga lwa Samuna ne Walukaga olugulidde ku ppata kati ogenda kutoba n'abayimbi kuba yiga agenze anti ajja kudduka nga terunafulu saagala kekweke kino nkigamba kasajja gwe akalumirirwa ebitakukwatako genda ofune ebyokukola nodda ku munno nti oyo nabbi wa bulimba kale kalabye lwaki tofa ku mudaala gwo emyaka gy'omaze ng'oyitibwa omusumba giwera 3 oli mu bibaati bya kkanisa owoza mukama yantuma kikyolaga ku byakutuma nga nejju terikulema okuwonya bajja nakumirira bandi yammwe agamba temuyina
kakati kambaweyo ekirala kino abalokole mukiyige. Omulokole nze nalwa nnyo mukyakisa abalokole, naye ku balokole 100 ndowooza kyaki ya Bugembe ne kyaki ya Yigase sibadde zijjayo abayimbi okufuuka ensonga. Ontegedde? Kubanga Bugembe muyimbi amanyi kye bayita music. Omwana bajja mu kyaki ng'alina ekitone aba alina omuyamba. Ontegeera? Yiga yamanya ebitone by'abaana. Ontegedde? N'abisitula. Naye bw'ogenda mu kyaki oluyimba oluyamba eggwanga mbwe ebyo byansi. Naye nga bw'omubuuza ebya Yesu by'oyimba Yesu yawandiika ennyimba mmeka nga tazirina, kuba nazo ziwandiikibwa ku nsi. Bawusa tetuyimba byansi, tuyimba bya Yesu. Yesu yayimba mmeka? Okitegedde? Kitegeeza ennyimba zonna ziba za nsi kuba osumba nsi, oweereza nsi. Kati abaana babakuumira mu kyaki, babakuumira era mugenderere nnyo abaana bali mu kyaki okuvaayo okufuuka basita bamala kuvaayo ne beewaggula. Naye omusajja abadde aleeta abaana from nowhere ne bafuuka ensonga. Kati gwe ovumirira bandi nga neeye kulemya okuzimba ey'omu kkanisa okulaga eri ensi. Okitegedde? Mwana mutuleke kuba mujja twogeza na bingi. Tuleke naye we musajja katumala okuziika muzeeyi tutuke n'akasajja ako kuba tulina ebyama byako bingi. Naye wakoze ensobi emu wazannyidde ku mwala gw'endiga. Walinnya gye gava. Bagamba mu mpologo mu ngo temuli nkulu temuli nto, buli evaayo eboggola masajja kati ogenda kulaba bwe ziboggola. Beera bulungi.